oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Nakakoze nganze mugema basebole banyabo bananga abetotera muliwa abafetotera muliwa munkubire kalulu oba mukola kwafe naentwala omukisa guno okwebaza mwami lwakataako ono nze nga Dawudi mugema mbeereddewo nnyo sirina lonki gye nkoze nga tanteereddemu ssente bagenda n'okuggalawo nga mbanja miliyoni 10 naye bakataaka teyansiba. Era sebo nkwebaza nsaba mwami Museveni akolewo omulimu guno nkusasule naye ekyo nga tekinnaba nayimbye oluyimba nga lulwo ne mukyalo ono mukyala Rose mbadde nsaba ndu baweemu ngende papas ne lwammwe naye luno oluyimba lwekudde siyimba abanyenso Sweat.
tuyanze kabasa. Rose Rakataka. DJ kubakayimba akabasembeza. Nzeno sagala Roto muyite mama. Sabura. Bazadde ba Rose kabatubuzeeko taata kamala okusanitizinga abakulu obulwadde bujjamu. Omukulu meeya ow'eddembe mukama wange mukulu Posiyano Wakataaka n'omukyala nanyimbe bagenyi abakulu nsonga kwebaza Katonda okututuusa ku lunaku luno. Banaye olunaku luno twalulindirira dda ng'omukulu bw'ayogedde emyaka egisoba mu 2. Ssebo weebale kusalawo, tweyanziza nnyo, tweyanzeege ne mwala wange, mwala waffe weebale kukkiriza okusalawo kw'omukulu. Fumbira ddala twebaza abakulu mwenna buli omu mu kiti kye abakoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nti omukolo guno gulabika nga bwe guli. Bannange ne bw'oba ne ssente empitirivu tosobola kukola mbaga muntu omu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Waliwo muganda wange mukulu wange kanaye abahozeeko ze tuyanze abazadde bijja nnyo mukama yamanyi kyotuusizza. Mwana yayambadde engatto n'olugoye kankirangubira mulokole sigaze emirembe nzira okubamba ne banguba akatayimbwa kweyogeza kati kuba bbanga abazadde batayo
Samura music. Omusajja ono yasomesezza abafumbo okuva mu mwaka gwa 1934 ono gwe mulabo. Nange njagala. Situka mukulabeko yakulira Tuesday class yebaga. Oyo. Mumukubireko mu ngalo musajja oba tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.